Alright, ali mukutulaba manya n'eddoboozi Sanchez tusinzidde wano e Bwayise mu zone B. Zone bagiyita batya? Nabukalu zone owali omugole waffe Mpiso n'omukyala Farida Nakaziza. Tugenda kuba tuzze kulaba obufumbo butambula butya sofa. Bagenzeko mwani moon banyumiddwa obulamu emikolo gyatambula gitya. So tugenda kutandika ndowooza n'omugole okumubuuzaako omukulu nkulamusizzaako se kakwatire kale sebo amanya yadobonze Mpiso Bikwaso era amanya yadobonze Eliyazali Musene. Eliyazali Musende ne Musoga musajja Musoga. Azayibwa Kamuli era kuno najja nga ne muto nakulira ku Gazalandi awo ku Mutasi Kapwero nakizibuzo zone wenakulira naye banange nsaba kubyamu nje mu mbeera zange zino. Akayimba kange kakwempanga esaawa bampa buwi lwa buteyamba bwange ne bampa akayimba ako ne bakamu naye mufune eddembe lyange naye nsaba kubiyambi nange mbereko omuntu eyakola ki eyakoze emikolo ku kyalo na famire yange abaana bae 6 sina bembe basa mukaaga. Tugenda kutuuka waawo okimanyi oli kati muserebu wakabi eggwanga lyonna nti mpulira ngeze mu tawuni bangamba nze nkoze emikolo ku masimu ku TV era bikodde TV abeerewo n'essanyu abeerewo mwena mubeerewo abantu tese musende banange. Tutandikire wano mwami Mpiso omaze bbanga ki wano ku kyalo? Kyalawo myaka 4 gye naakama ku kyalo. Omukyala yaali wasaawe? Omukyala agenze kutambuza Mpiso tutuuka ku makya buli muntu nayaka ku munne obuliri bwe butugatta. Otunda Bikwaso ye n'atunda Mpiso? Ntunda Bikwaso mwe n'atunda Mpiso. Obuliri bwe tugatta mu nyumba n'obutwa bw'emmese nze mbwekolera n'entambuza naye alina kalina banyambe anyambe. Omugole waffe omupya bamuyita Farida Nakayiza wuzi Mpiso ye mwenyini yewuzi nze ntambuza Mpiso ye yewuzi gwe Mpiso nze Mpiso bwe gaali erinnya eryakala ku kyalo kuno Mpiso kozi nze ntuuse wano baŋŋamba lindako Mpiso tannakomawo Mpiso tannadda. Nze Mpiso ng'ava mu kibuga Sadaati iddako eno memalemba. Mpiso osisinkana otya omukyala Farida? Mukazi wange omusisinkana otya Farida? Nalina akamu kwa myaka 3 naye nga sina wakubeera napangisaako obubandabanda mu Kimumbaasa paka mu Kiruddu nenvaayo neza mu Kisenyi nenvaayo paka okumenkereza wano banyamba chairman ku Enule eyanyamba chairman ku Enule kansala n'ekyalo kyekimbesezaawo. So Farida omaze naye emyaka 3? Myaka 3. Ninayo ku baana? Abaana tujafuna tutya settinga naye tulina wakubeera bulungi nnyo. Omukyala wamusanga?
eyo gyokyakalira gyentundira ebuzi n'empiso yamusaa ne mukwana ya mukazi wange nkwagala nyabo njawubeeko naye mulabu yange nga nkumatira nnyo nga nkulaga ebyayo byenkola naye byokola sibba segomba negombako mukazi omuwaati mukazi alina kayiza palida gwe negomba naye nsaba buyambi alina kalina munyambe mbe mumbeera embi kati olwo mpisa otuuka ekiseera ogamba kati esaawa ey'okwanjula omukyala ewaabwe Masaka njala mwanjula mu butongo kano kali kagundi kali kasiki kasiki kuteekawo okulabirako ng'abantu balabe buli muntu yenna alabire okwo saagala muntu yenna abeere nga yegomba buli muntu buli mukazi wa munne abagenda okwerenga begombe funa mukazi we yeka omunne nafuna mukazi wa Farida nakayiza omuyekayeka omubwati olwo mukwana wamugamba bugambo ki namugamba nyabo nkwagala era oli mutima gwange era nze nkwagala mulamu bwange bwonna 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 era nkwagala nkwetaaga mu bulamu bwange bwonna bwonna mukazi nanzikiriza nengulako akalagi ka 10 nezamu nengula akalagi ka 2 nezamu nengula akalagi ka 3 nemutambuza obulamu awo netukoma waka netujja waka wamuleta butereevu paka wo ewange wano munkwere wano 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 munkwere wano ewange munkwere wano nanti we wamuleta awo wamuleta we namuleeta nze namuleeta teyasooka kwekubamu nti ate woobeera sitegeerawo bulungi yebaka paka abanebaka ku lusubi nze nebaka ku bigoyegoye naye ate embeerawo ku bigoyegoye bijja biraba mu nyumba mu bigoyegoye binebakako banaye bampa engoye empale esaati era nebaza Sadaati byampa empale n'esaati era tuzebakako Sadaati nebananga benkolamu omulimu okunakamiro zooni bampa engoye nebakako n'okwisi ne Alani ne Kungwenule ne Sina ne Mukwaya n'oyo Senyenya bampa engoye nenkuŋŋanya nefuna obwekwewakako bulire mujja bulaba buli awo Mpiso ofuna otya ekirowoozo ky'emikolo oba kyalo kyekyagamba tukolera emikolo kyalo ne bagamba mpangalire kuno emyaka n'emyaka lwaki bankolako mukolo ng'ate balabalaavu yammwe etambula kankubweko maama yoyo omugole waffe Mpiso mwagenzeko manemuuni nedda lwaki anemuuni yali akunvugako wano ne bamuga kasaabwe ne baneetoloozaako nefuna eddembe nenaalonga mbeereddewo nefuna eddembe ku mutima oli n'agamba lwaki Mpiso kola byokola neebera mu mbeerayo byagala byona emikondi wa John wuyo John jangu wano eyampa omukazi jangu John oyo wange jangu wano muko eyampa omukazi mu bulamu si mu bubi John chairman oyo John oyampa omukazi wuyo omuko oyampa akatebe oyampa omukazi wange oyo John webale kuwa Mpiso mukyala owayi mukoddomi we yansanyusanga akola bulungi emirimu gye nga talina buzibu konze kamuwere ddala mwannyinaze nalimuwa bulungi mu bweya sina kyemubanje muko naye kyamubanje enkoko yange kannampaako kiyampaako kisambi nkyabanje ennamba oba kyalo kyekirina okuwa enkoko ng'ekyalo twamuteekerateekera ne bansaba ne muwa omukazi
naye nkyamubanja enkoko yange kuba yambaako kisambi njagala ey'ebyoya amanya Kasule John nga ojja otya okumanya mpiso yajja ku kyalo kuno nga alondalonda bucupa bwatyo naye nga bwanywa kawali naye nga talina buzibu okujjako ekyo nti anywa mwenge gwena kale oba nkinyonyole ntya musajja musaazi bwatyo talina buzibu n'akamu ku kyalo kuno olwamala n'ogamba waaye musiimye kamuwe mwannyinaze beesanga eyo ne bwe namusanga kunzali munnange wazze mu nju mukuweredde ddala sina kyemmanja naye nga sofa obufumbo bwabwe obulaba butambula ekikyababulamu kyokka nsula nanneebaka naye ebisigadde tebalina buzibu n'akamu basinga abalina bano baavu naye ate basinga abalina ssente kuba bo abalina ssente livu basanga bakyankala n'abayomba naye bano bo tebalina buzibu tewabaawo nnyombo wano ng'era abo babanyweddemu bagiraagiramu ebujogoli ffe twabamanyira bujogolijogoli bwabwe kuba mukwano gwe gubasumbuwa naye nga tewali nnyo kizibu kiri awo kirala Sebo Mpisa agambye mbu kano kabadde kasiki naye waliyo ekinene eyo abatwala Masaka mwenna bannakyalo tujja kugisanyukira kubanga kino twamuyambyeko ng'ekyawe ne bw'ate bw'abanga ye ategeseyo ekirala ekyawulira nga kisava nakyo tujja musapootinga tujja kumwongerako bw'anaaba nga ali wiringi okikola Kawasa omugole babagattira kati kali kasiki tekwabadde gatte batusabira busabizi omukolo gwende mu maaso wano omukolo gwende mu maaso tubeerewo tutambuze tufune sente tume maali tugende ewaabwe muwase mu butongole ng'omukazi wange Farida Nakayiza wa Masaka muwase tugende mu maaso kati abeewaka muli wabagambye mama akimanyi abaana bakimanyi buli muntu yenna akimanyi naye mbulako kimu wakwebaka wakubeera era kyensaba kyokka besimpa enkoko yange maama nkubuuziza kale gyendi bulungi manya gange nze Namumbya Eva nga ndi mutuuze wa wano e Nabukalu abagole baffe bano abagole kati weeyogereko okolanga ani mwene enteekateeka y'abagole baffe enkola y'abagole baffe nze nali metroni ow'omugole omukyala gwamuleetera okushanana ku olwo nga gwamukumaakuma kola bwoti yesebo niwe weebale kubeera w'amazima gaddala abalaba bonna badde ebbali ne bagamba nedda awo sijja kgendawo naye gwe wabeererawo Mpiso family naliwo nnyo ate mulamu wakumaakuma ono oli mulamu wo bayi wuli Sadat wuya ye bayi muganda wange ono ye jjajja wange ono ye kojja wange metroni wange metu katubuulire kwolwo omukolo gwatambula gutya omukolo gwatambula bulungi bagutegeka bulungi kale buli omu yanyumirwa gwali gwa ssanyu naye ng'abantu bano ekintu ekikulu singa mu byonna beetaaga obuyambi bayamba we basula kuba tebalina mujja atuukayo mulabe nammwe embeera mbi batunda mpiso na wuzi okweyiya okubeerawo oluusi babula n'ekyokulya ne bayita mu beekyalo buli omu kyalinayo n'ayamba sebo olwo omukolo tegwakumenya nga gwe metroni teekateeka omugole tegwamenya nnyo kuba vibe era yali waggulu yakola ku kyokwambala ne makeup ekyokwambala ne makeup yaliwa naalonga agenzi tebaamuyise naye nga weebali byali byakwesonda atuwe engato atuwe ekiteeteeyi weebityo nemuberekera abagole
N'empale. Bakusondera empale. N'empale. N'engato kange nezambala engato nzina. Nzina engato n'essaati. Bampa. Eyanyambaza. Bamwita Saalongo akola ku radio. Oyampa engato. Alani nampa empale. Faluku nampa engato. Peya 3. Okyazina. Ziri mu nyumba wadde mu nkwero. Munebaka. Metu njagala okubuuza ani yagatta abagole ba? Abagole baffe yali Pastor Buyinza. Ye yajja n'abasabira n'abawa omukisa. Yabawaayo ka certificate kozi kati obufumbo bwabwe bwagenze worldwide. Buli omu akimanyi era ono ya inspirinze bangi. Abavubuka, abakadde, bonna buli omu aganjagala kubanga Mpiso family nange nkoleyo omukolo gwa speed awo. Teyabawa. Just yabasabira. Omukisa gwo baafuna. Yes. Ekyalo kati Mpiso family yakitumbudde. Kyamaanyi buli woyita bwoti. Ogenda wali owa Mpiso, ogenda wali ku kyalo. Leero nange ngezeeko mu kibuga mu Gazaland n'ensanga ono Mpiso ng'atunda empiso ze neewuzi. Naye ng'abantu omugole kati nange eriyo abandabye metroni n'ebiika mu maaso. Naye ng'abanaye ate nfuuse serebu. Kati ofuuse serebu lwa mukulu ono. Naye ng'abantu bano tebalina buzibu. Atambulira ddala paka mu kibuga. Kunoonya 10. Kubo yonna yabagamba omukolo buli wamu atuukawo bambi. Baani olwo abali mu nteekateeka z'omukolo nti kino emmere waliwo abagikwasaganya, tenti waliwo abazikwasaganya, keeki waliwo abakwasaganya. Ab'ofiisi LC1 be bali mu ntegeka. Buterevu tukyali ku mukutu gwaffe Cookie Promotions tukyalabira ddala era tukyamanya Mpiso family yeebeerawo etya. Tukitegedde nti omukyala atambuza wuzi then omwami ate n'atambuza Empiso n'obutwa bw'emmese naye obulamu bwabwe obwa bulijjo babeerawo batya. So bannakyala ab'enjawulo bali mutubuulira wano bagambye ono ye muko omukulu owa wano. Then wane ebbalibbali tulinawo best man w'omukolo. Best man jangu wano otubuuzeeko. Best man katuuleko wano atubuuzeeko naye atubuulire omukolo gwatambula gutya. Owaayo amanyi? Amanya nze Sava Rogers. Nze nali best man. Best man w'omukulu? W'omukulu Mpiso Elia. Ye yakulonda? Era yanonda naye era nange yali nali nkyaye kyeyagaliza. Kiki wali weesunga gwe kyogaa kye wali weeyagala? Nze kye nali neesunga kulaga abantu balala nti newe oba oli otya osobola okukolawo bwakiri omukolo ogw'amaanyi. Ate guno gwo eno vibe yo ensi yonna tetunoonya. Naye nga bo obufumbo bwabwe bwe butonga we babanyonyodde. Tambuza mbeera nga wetubeera mu kitundu. Kubanga era amanyi okujja n'agamba waayo esoko mpeyo 5 mpayo 10 mpayo 2. Bati ne tutambuza obulamu. Naye nga ye omugole waffe ye Mpiso. Era ddala Mpiso ddala. Omugole temwamututte kwane munu. Ane munu yabaddemu obwezigo olwo emmotoka yagenze neefa. N'akasente ak'amafuta katubuze. Motoka ya kansala? Tebadde ya kansala. Twabaddewo n'ab'ekitundu abaatwazise ku mmotoka. Omukolo mwaggadde ekkubo wano wonna baŋŋambye nga ne poliisi ezze kuyimiriza omukolo gw'omukulu. Poliisi yazze ne yeesitula ezze kuyimiriza mukolo gwa mukulu. Baatidde buti. Baatidde abapoliisi naye nga yiga omukolo gwabadde gulina obeerawo. Kubanga guno gwo gwabadde kyabadde nga kivulu kiri ku Serena. Nti buli muntu abantu bayiniikiridde bonna. Ekkubo twaligadde lya Bombo Road ne tukola ebyafaayo. Ne tugamba naffe Nabukalu zooni tuyinawo ekyakabi kye twakozeewo. Naye nga bambi era tweyanza buli omu aweesobola otuwa ku buyambi
buli omu asobola okufaayo n'afunayo kafunyeeyo bananga omugole waffe tuleme muswaza kuba twamusuubiza bingi bye tutasobola tuukiriza kati twamusuubiza ne tumugamba n'omaliriza tuyinza okufunirawo basiri abagenda oli ow'ennyumba batundawo kati ebirala byo byakweyiya bweyiya amufuniddeyo akataasa ekikopo naye tumwanira atandika amaka mbompe amaka amalungi afunyeyo jiiko fooko aleete tutwe tutambuza kubanga tetugenda linda bingi omanyi waliwo akagamba nti alinda ebingi talituuka gyagenda akati noono teyasobodde kulinda nti ate agende mu Serena akole omukolo omunene n'asalawo n'akola omukolo gwe ate ogwamenya amateeka ffe twali tusuubira akatini ye yatuwangudde kati naffe bannange naffe twagala naffe mikolo twagala mbaga waddako bestman bannange nange sinzaali obulungi bestman okola mulimu bannange nze ndi mukozi w'amasanyalaze n'okuzimba nkola mukuzimba nakola amasanyalaze omugole waffe Empiso abantu abasinga agamba nti nze okukola omukolo omukazi asooka kumpaayo ku baana gwe ki ekyakutanudde omukazi omukolera omukolo ate nga temunnazaala waye sinafuna baana mukazi wange mwagala mu bulungi ne mu bubi yanamu omulimu gwange agenze kola naye n'ogwange tusinkana waka gwamuteekamu kapito yange atunda buzi nze ntunda Mpiso na bikwaso mu kibuga mu kikuubo bamanyi okuba kuba chairman okuba wansi paka waggulu mu Gazalandi Kampala yonna bamanyi era buli wemu kuyita bali mukungamba akonekakola omukolo n'obasooka kyekibaluma kati nkyebaza Katonda okubeerako wano wendi ku mawulire era mwebale nnyo bannamawulire mwebale nnyo ne bachairman bange n'ekyalo kyonna kinteesemu nekimpagira mwebale nnyo nze sina bubi sina buyambi bwonna bwenazinza badiza ne Mukama oyo Katonda oyo abadiza oyo ekinyonyi ekiri mu bbanga ekyo kibadde bagagga kyabo mu kibuga ababadde ku mukolo abagagga babadde Sanita Rwita yampala emitwalo ena Rwita akolera mu Busembe kya Road Musembe atyawo akolera yakuwadde ena nezaako musiraamu atuna amalediyo mu kikuubo nampa omutwalo waliwo mulokole wano ku bubwera awo yakwatayo kalina nampa yakwata kakaaga yalowooza ngenda zinywamu n'azimpa akakala n'agamba izulu Mukama akuyambe ku mukolo gwo ebigene mu maaso nampa abantu bonna sijja bamenya abantu bonna bampase mu kikuubo sijja bemenyera n'abawaki wenza ku kyalo kyange kyembaddeko kino ekyekunabukalu zooni nabukalu zooni bana sina kinaabawa ne Mukama ali mu ggulu ne Faluuku yampa engato jjajja wange nampa engato ya Faluuku yoyo mukyala Sadaati ono mukazi wange ono mukwaya sijja kumenya bingi bannange n'abakyala sina bampa ebintu bingi munange ne Alani ne Chairman Enule nabo mbebaza bannange oli nabwe nemwenge nampa lusinzi namba simayi bagira batya bakuwa wayini lwati omunywangako ecupa namba naye naakabakuli era nanywako naku 2 nengamba kyekiweeza kakubira ku mutima kuno nenkabulya nakyo era twakeera n'omwenge ogwo nemuwaako namuwaako ekikopo bye baatuwa mu nnyumba omujja biraba baatuwa ab'enabukalu zooni
Basenyenya bano bamukwaya n'abakyala Nakuya Mama Sina mwakola omulimu ne Alani n'eddembe Vietnam bangi we tunamenye ekyalo jja kimalayo ompiso mbebaza abantu nenga nebaza njagala buyambi njabuyambi awokusula mujja kulaba nebakaawo njabuyambi unawo kasuwani busatu buna nengoye zetwebakako ne mukazi wanakupalina mufumba temulina wadde entamu nenkoko bampa bubi eziwadde nendya bakuweeyidde eyidde gyendya nze ndikwakwaya kuno ku kyalo wankoko na mbuzi byolya byokka enda byokka naye nembeeramu naye mugamba Mikira Mariya judde neema waggulu bakweze babadizeewo nendya oli mukatoliki omukazi musiraamu bwakikoze otya mama omukazi yakyuse embeera ze mukazi yakyuse gyagenda gyasanga embeera ze gyagenda omukazi gyasanga ekika kye kati niwapa mutwale wafe Busoga muziika bamumpa mu butongole mukondimu wa John yali awo wangeye oyo John oyo jjajja wange John yampa mukazi paka wasima tomubanja ye yakubanja agambye akubanja enkoko enkoko onnamuwa nkoko y'omuko enkoko eyo ekyagira ku nfudu nenjaginonya owulidde ssebo enkoko ejjira ku nfudu kati oba etuuka myaka 2 nogirinonya njaginyonya naye twetaaga ku buyambi banange alina obuyambi yonayona abantu tugenda bakubiriza Rose Form muri bakyali bange nnyo muyambe famire eno ey'abagole abagole baffe bano abapya mubaweeyo inchi 6 tuba tetubayiseeko bubi omugagga wa Code Base buno busonga butono mwami busoma kana kasonga katono kubafunira ennyumba we babeera bano tetubafunira ya kusasula renti tubafunira ennyumba ya kubawa buwi because we tunagamba nti tubafunire ya rent sente zijja baggwako ng'ate tebakola ki omugagga Sozo ogaba ettaka poloti 5 ku 2 baweeyo bano poloti 2 ku 5 oba 25 ku 2 then mama Fina ebyenzimba gwe osobola obbimalaawo ani awo nina omugagga wange bamita Saalongo owawa disturbing ensonga eno omugole waffe ono nja mukuleeterako omulabe nammwe abali mu downtown omwami ono gy'atambuliza emmaali ye oba bizinensi ye mumukwatireko mumusondere saawa eno mugole naye talina mukazi we wamuteeka ate talina n'abaana we banaakulira so mwenna abali eyo Dr. Aisha Kasolo muveeyo muyambe Mama Speaker Amongo Mama Nabanja oli kumpi wano neibawo ye yakoze omukolo ne guwuniikiriza ekyalo okimanyi bangambye nti ku kyalo kuno kwabaddeko graduation abantu babadde ku mukolo gw'okusinga mama nyabo ekyaleesa abantu mama wakobe wuno kojja wange kyaleesa abantu kuno ku kkubo kuno ekisaa kyajjudde okuva eri n'emmotoka nezisiba jamu wali netutamba paka ku poliisi abali banemesa poliisi yali ekulemesa omukyalo oli wakamuvumemuko muvume bali banemesa ng'agamba ki akulemesa ku nsonga ki pisasteekawo mbaga yange nze akagwira embaga yo yali akagwirawo nze nimugwira tebaagala mbaga yange kugenda mu maaso mama butuna nkwagala nnyo nkulaba mwe mbaga yange mama mwe mbaga yange tayagala agende mu maaso nze nimugwira nze nimusoga naba Busoga bebeine baganda ne bana tetusasula misajja fwe olina omusayi gwa nera abatuyambyeko era babadde baga
ogwono gwali wano gwa kutikira mwana we nagenda paka ku police paka kunagulu nabira akakiiko akagenda okunteka mu kasi nanteke mu kasi yababira netwozo nsoba wichinga namba paka nagulu paka Kawempe naye olaba ebyo kulemesa omukolo biki ojja bibuuza omwami Mukwaya kuba yabimanyi Mukwaya ogenda kujja otubuulira ani yali ayagala okulemesa enteekateeka owaayi ujjajja amanya muzzukulu wa Kyabazinga Nkwadanga Faluku yesebo webale kwambaza mugole waffe kunekaaneka kwolwo omugole oyo namwambaza lwakubaja nerabira munana mwambaza okuva ku kigere paka ku mutwe namwambaza n'omutwala ne bamusala nakavire ne bamusala yamusala mwami Ronald Buloka amusalya bulungi akaviri nga njagala anyumira omukolo olwo saati wamuwa saati esaati zino zichecked nemuwa engatto nemuwa ekooti nga noonya anyume bulungi era esaati gye namuwa nani nakajugula waliye bwayise najugula emitwalo 3 nga njigulira mugole anyume yesebo gamba omukolo naguweesa ekitiibwa n'ekyalo era yaguweesa ekitiibwa n'ekyalo kati kiri worldwide yesebo ono omugole omumanyiiko ki kakwate kikoomuyinako omugole nze ndi jjajjaawe yesebo nze nzaala nyina maama we amuzaala yesebo tuufu wamma kituufu ne mama wange aba mama wange nanange wuuyo tuli basoga nanange wuuyo yanzanze musajja musoga jjajja mama tugenda muyita jjajja kati so maama mukyalo mwamuleeta so mbadde nkyabanyola naye Oluganda lukyankaluubirizaamu osobola okumikisinga olugattagatta Luganda lusoga kati maama w'omwana oyo twali tujja kumweta aye yalimuku ebyali biri musumbwamu mu mubiri gwe ng'amagumba tigamuli bulungi ng'agonzegonzeemu twasalawo tulinayo omukolo ogw'okujeerera lebuko nga bw'aba inonoire kati kwolwo oba ali bamulwaire wakiri tulimuleetera mu kagaali yesebo omwami ono mpisa agambye nti waliyo omukolo omulala omukulu ogugenda okuba eri ewa ow'omukyala e Masaka yesebo guliyo efumwe nga mmwe kati olaba n'ekyalo kyennyini engeri gye twakuzaamu omwana oyo muwala wange gye yakuzaamu omwana oyo mwana wampisa so n'ekyalo kiriwo n'abekyalo balirwedde okumugemera ku niife bakola bati mwene mufu nagema wawuna yesebo ku saidi y'omukyala wabaddeyo ku saidi y'omukyala twabairewo omuko mwanina mwanina we so kintu twakikola awo bulungi nga timu kizikiriza ino yesebo so nga ggwe jjajja w'omwana omusibirira ntanda ki mu bufumbo bwabwe omwana oyo ne mu kidaala namukoba nti muna kati mubaire mulimu bino ebyokugumulana kukola kikuyombagana aye saawa dino we butuuse mulina buteesaganye ni mwino kuba butimukuze n'ekyalo kibategeere n'ensi yona ne bategeire so timujja aswaza ife ababa mu mukolo nti kayata abagole bawukaine muna kuibiri oba 3 balwaine kai mwidde mu mawulire era nakimukoba namuka nti nendogeme bulungi muwala wange niwe weena muwala wange akugeme buki bulungi musobola otambuza obufumbo nga nze dada waimwe kati emyaka ndi 17 ni mukyala wange aye tebawulanga ku nti twayombye nti oba twalwaine n'ekyalo kino nakakimala ku emyaka 9 aye kindulira
tibawulyanga kuwaire okuyomba so namuka nti nendobe nga nze daadaawo muwala wange omugeme bulungi yesebo awo wennyini we tutwalira omukisa guno okuyita omukulu Kyabazinga oba osobola okutuusa obubaka obwo mu lulimi olwo nsobola baba maama Kadaaga ne Kyabazinga ne bantu bakwatizeeko famire eno bwe mba ndogera ni Kyabazinga nsooka kuvuunama kuyitaka naka nti baba afunvuwe funvuwa gabula na dyope owokuna ise bantu baba ife tuli eno tukiikirira obusoga titweyibisa bubi tuli baana balungi twogera olusoga buli kiva ebusoga kitunumira era tukisapootinga lwakuba ne piki yange eriwala aye eriku ekipande kyaise bantu gabula na dyope owokuna ninne bantu yena aliku n'ekigambo afunvuwe kiri okwo ku piki ndala eyo baba tusaba nga bwe tuli abasoga bwe twenda obusoga bwe tuwagira obusoga bwe tubaawo ne kyetwetaaze baba tusaba buyambi bwaimwe kati nga muganda wange ono azira wakusula saawa dino wuno yafunye omukazi mu butongole kumpi kuba kula katini kati ekintu kyabike tusaba buyambi afunawo okusula abesewo famire ye kuba buti kitegerekeke nti ali redde okuba n'omuntu waka okuba ni famire ye waka kuba banga nga toli redde tosobola ajja mu bantu n'olaga nti olina omukazi na maama alitwala Rebecca Kadaaga ku mutima gw'omugabi engeri gy'oyambye abantu noyamba abebudyope oyo oyambye beggulu abebuduuda baabo wabayamba otera n'osomoka munsi wasalaku wajja ku Kenya wayamba ku abeeyo bama tubaye tusaba buyambi obw'omwami ono kuba twena bwe tuli eno tweyabweyiye tubaye tusaba buyambi muganda muddukulu wange ono asobole okufuna waata mukyala we nga waki nga walungi ebyokulya adasobola okweyiya ng'omuntu aye ekikulu kiri wakusula ate musajja mukozi nnyo tulina abatutumufu igeme nabeeta ensi yona yona ekwiddi omukyala owebya waliwo Rukiya Nakadaama tukiyaisanga Nakadaama tusaba buyambi bwaimwe mwena abasoga mwena namuganza mukyala namuganza mbaire erinero nerikunkalubizanga mbe ndyerabire tusaba buyambi Magogo Moses Magogo tulina akiikirira ewaife enule Morris Kibalya oli musaada mwenzi oyenda buli muntu tubaye tusaba mu bwenzi bwo jase otuyambeyo kyotuyambye kyosobwere kyona kyona musaada mwenzi bantu abaifu abasoga tuli benzi twendagana so mba tyogeire bobi so jajja omuzukulu wo wakuleetera omuzukulu waleta omwana owaife nazala ekyo kyaisa olwadde tulinayo aye ono gwe twaliremu ebiseera byaife era yena kyembaisa owaife tukoba nti omusaada tibamalira nzaalo ate byona bitama aye abaana tibatama ali muto tusuubira otuzaalira abaana omukyala waife Acidic Vocals oli muyimbi era ku mukolo nkusuubiza nja kuleetera Acidic Vocals akuyimbire iwe baba jangu okwatireko family eno selector reason je tuli tujjukire omukulu bebe kulu oli muko wa busoga wena tugemereku eno family egenda kuba ya Luseke super yeah banage buli omunene ali eyo tujja owa emetu ani akola ku cake
ekya keeki baba keeki abayayi b'omuwaise wano baba keeki ne beeta akagaati ka 5 ate ne basoma 10,000 keeki nerabika eyakola ku keeki ye mukyala Siina yagikolako waali wano eno bagibba abatagaliza muno mu Kampala ne basoma 10,000 ate ne bata keeki kati awo Mukama yamanyi byo tebabibba tebabba ku walagi tebabba ku ki kyona naye keeki bagibba naye walagi twamunya bulungi nnyo nebyani oba oli eyali alemesa omukolo yeyabba keeki temanyi akantu ako nako nkewaliikiriraako temanyi bakajjako awo wange awo naye bamulaba ng'asooba nama nawetaku noyesaaga obuyambi okuteeka mukazi wange era Mukama yeebazibwe abateekemu obwangu buli naagenda okusindika ku simu ku layini eyo Mukama abwe emikisa bateeka ku simu ky'obuyambi eno jajja wandi obuyambi obujja bateeka ku simu ki bateeka ku erosi tugenda kufuna nenamba abantu kwe bateeka obuyambi best man negomba ogendako mu Afirika best man wagisebu omukolo gubalibwamu embalirira ya sente mmeka gw'omukulaba okukogwa mwakola gwo omukolo tetujja kubalirira mbalirira kubanga twakwasaganya ekintu tetugenda kugamba nti gundi yakola kino naye nga gugwanyuma omukolo gwali gw'amaanyi naye nga twebaza buli muntu yalimulamu omukono buli kinoomu oba watambula bigere n'ojja buzi n'obeerawo naye tukwebaza ne bali abajja ne badduka ku gwabali ne bajja eno namwe tubeebaza byonna bintu byansi byakuyambagana ne poliisi yadde yali etukanze naye tujebaza yebale kubeerawo neyimiriza emmotoka ne tutambula mu kkubo buli omu buli kinnomu abantu baalya lwakuba abamu babba essowaani n'emmere yali nnyingi nnyo emmere omukyere gwaba ku Serena ani abayiwamu Serena hotel yagufumba nereeta ne bampa ku lwanga empiso nze omukyere abantu be bagufumba kyagufuma omukyere ogwo ekyalo anti mbadde muzaabuzibwa ekyakye kyafuma omukyere ogwo ofiisi yafuma omukyere neguwa abantu buli muntu yagenda naye awoko banasiinaawo nti no janguwe bake wano ng'okuse nesiinaawo akwebaka baalya ne bagenda ewaabwe ne bandekawo ne mukazi wange ne bestimani wange n'akakiiko kange kenina olina akakiiko akakiiko kalina kalikaanina kungu enule kansala Katumba yagaliza ofune ne kabirako mukwaya oyo wano munda wano ne kabirako esenyenya oyo defense wapwe ne kabirako alani defense wapwe nabakyala nakuya oyo nabakyala ne kabirako asiina oyo bataliwo muna tukolamu omulimo ne kabirako alani yatambuza emikolo gyange gyonna ne mukwaya ne siina mikolo tegyalina meeting twakulako meeting zaali mmeka zaali meeting 2 wanekubye ekya kyonna okuba kuno paka kuli ekya nekiyitamu kyonna era nebaza abanakyalo bannange
mwe baikumbera nze mpiso n'abawaki mumbula kunkabya Mpiso mumbula kunkabya nze ntunde mpiso nesaaga obuyambi banange nange mbeereko mu nnyumba y'ebbeeyi baba mbeereko mu kantu we katikati naye nga nja bayingizaawo awanga mulabewo bwewange omukazi olwamuleeta n'omutuukizaawe nemutuukizaawe wange nemuwa bizinensi era kati agenze kukola mulesika w'empe nze nkute gwa bombo kutambuza mpiso mpiso omuntu ayagala obbongeramu ku capital business yammwe abongeramu sente nga mmeka oba kyonna ekizze kyoyaniriza kyonna ekizze kinyanyiriza oba 3 oba 2 oba 10 nkyaniriza kuba nsijja kwesalirawo kuba mmwe mumpa bakama bange nagenda okunkwatako buyambi obw'ekikumi obw'ebibiri obw'ataano mukama ajja kugabirira oyo waggulu oyo nange kuno ku nsi embaga yange esembayo embaga ey'okubiri yakufa embaga ey'okusatu yakulwala kufa. Mpiso abasinga bagamba nti woba omwavu oba oyagala famire yo n'omukazi wo naye woofuna mu kusente okyuka woonaafuna amaka tokyukire mukazi wo nvudde naye wala nnyo nakaiza Farida nvudde naye wala nnyo nakamu kwa myaka 3 nvudde naye wala samuvaamu naye mukama wange oyo mama wange ku mutima gwange muganda wange ku mutima gwange era nange muganda we ku mutima gwe era nange muganda we mama we ku ntobo ye namugamba twagalane twefweko mu bulungi ne mu bubi ye mukazi wange. Kusomoozebwa ki kw'oyitamu ng'oggyeko ebyensula ki ekirala ekibasoomooza nga mmwe abafumbo? Mama omukyala Farida oyo Fina twagenda ku poliisi mirundi nga wiiki nga 3 nagenda ku poliisi ogwange kampiso sikola mukolo nganzi kampiso kukola mukolo ndikagwira simanyi abai Kampala bagoba abantu ndikagwira naye wabaalize wange oba omuntu waafiire omwana bayinza okuziika owuwe nange owaane bamuleka wabweru nafuna okusiimugizibwa okw'omukyalo nnyo nagende nagulu nagamba abepoliisi tikakola mbaga tikakola ebiti nawulire enaku y'amaanyi nnyo naye Katonda amaanyi nawangula nasaba ekyo kyonna wadde nintya naye nasaba ekyo kyonna. Mugendako ku kyaki ne musaba ne mukyala wo? Tugendayo ekyo lumu walukusenzitwane awo netusabako ekyo lumu netusaba nengamba Bikira Maria Judenemu nyamba munkwatireko embeera yange ebeera bulungi oba ndi mulalu ffe tuli balalu owaffe tuli bala mu nnyumba yange njabala mbuuza wange wano muli batono wano naye wali nga wali waline tuli bala naye baza mwana we Beesi ankolera ebirungi ampa buli kimu kyonna Beesi kyoyagala. Ennyumba teriiko luggi enkuba wetonya eyingira buyingizi bali bubi muje mbalambuzeeko ewange tosujja bakuba mayinja nja kukwekamu obulalu bwange sijja bakuba mayinja muje wano So tugenda kulambula ennyumba y'omukulu Mpiso